mwana wa tata mwana wa dadi temulaba nti abantu bagenda makago wa president entebe ne bavayo nga bawunze olw'endabika yaago naye bwe tuba nga twogera agamu ku makago wa president agasinga obulungi mu Africa age Uganda gali mu 10 kakati olunaku olwaliro mu Gaziya Obwongo nkuletedde amakago wa president ag'omu ggwanga erya Misiri njogera ku Egypt gano si malala gendese wabula Abdin Palace agamu ku maka g'obukulembeze agasinga obulungi gabaddewo emyaka egiwera wabula bw'ogatuukako obutuusi ne bakuwa omukisa n'ogalambula ga bulungi ali munda ebintu bye basaamu enzimba gye baagazimba enjoyota gye baagayoyota entonaatona yokka ovayo ng'owuniikiridde kati kalira amaka gano genjogerako ogenda gasanga ku luguudo lwa Castle Elnil Street olubiri luno olwa Abdin Palace lutwalibwa ng'ezimu ku mbiri ezisinga okuba ez'ensonga era ezisinga okuba ez'omuwendo mu nsi yonna olw'ebibajje ebyateekebwamu ebisige ebigalimu essaawa ebikumi n'ebikumi ebyateekebwa ku buli mpagi kwoteeka amawundewunde amalala agakolebwa mu zaabu. Muganda wange gano amaka g'olaba gazimbibwa ku mulembe ogwa Ismail Pasha ga bulungi w'olubiri luno abaddewo emyaka 159 kyokka buli lw'olutuuka kolowooza lwazimbiddwa ggulo. Amaka gano bagazimbira emyaka 10 gatandika okuzimbibwa omwaka 1863 ne gatongozebwa omwaka 1874 gatudde ku fedans 24 zino ze eka 25 ez'ettaka amaka ku gatudde gadizayiningibwa omusajja omufalansa eyakola pulaani yaago Leon Roussel. Teyali yekka basooka ne basitula abakugu mu kudekoratinga ebizimbe eby'amaanyi okuva mu ggwanga munda erya Misiri, okuva mu ggwanga erya Italy, okuva mu ggwanga erya Bufalansa n'abava mu mawanga amalala aga Bulaaya. Wabula ky'olina okumanya kuliko wingi eyagattibwako Joseph Urban mu mwaka 1891 ne gongera okugaziwa. Bateekako ennimiro omwaka 1921 Sultan Fuad ow'olubereberye eyagissaako. Ennimiro gye yagattako etudde ku fedans 20 ze eka 2 n'omusobyo. Muganda wange mu ssente z'ebiseera ebyo ze twogerako amaka gano bagazimbira emitwalo gya pawunda eza Misiri emitwalo 7 ku lwaleero. Nenkyamu